biganyirwamu ina byetegekera. Njagala onsigire ekifaananyi. Singa omuntu akuwa miliyoni 10, miliyoni 5, katugambe miliyoni 5 n'azikuwa kati ssaawa zino nti zizo, tekiyinza kufaanagana ng'akugambye nti mu wiiki 2 tugenda kukuwa miliyoni 5. Engeri zigenda okukugasaamu si yeewu. Singa bakugamba nti mu 2 weeks tugenda kukuwa miliyoni 5 ozeetegekera. N'omanya njagulako nnyumba, nguleko faamu, nguleko. Naye singa bazikusuulako kati, oyinza okugenda okumanya omugaso gwazo nga ziweddewo. Bwe kibanga essente obusente okugasa mulazeetegekera, bw'otya ate ibaada. Tugenda kulaba biki ebyetaagisa nga wetegekera Ramadan. Eyo ensonga ey'okubiri tugenda kutunulako silatu rahimi, okuyunga oluganda. Z'ensonga mmeka? Era nja kubasaba bwe mulaba nzimaliriza nga mungoba ku muzindaalo. Okuyunga, lwaki yagamba nkuyunga? Kuba ntwenza kugamba nti yunga omuggu ogwo nga tegunnakutuka. Lwaki yakuyita kuyunga? Eyatutonda atumanyi yakuyita kuyunga luganda. Si kulugatta, si kulukuuma, wabula kuyunga. Tujja kusooka ne Ramadan. Ffenna nga bwe tudde wano tukimanyi era tukikakasa nti Allah atwagala nnyo. Era ebimu ku biraga nti atwagala nnyo, tukakasa nti obulamu bw'ensi eno buwooma. Okuleeta wano wamala kumusaba? Wayimirirawo omugaye nti ntwala mu dduniya ewawooma ennyo. Weesanga akuleese wano, bw'obuuza obulamu buwooma, buwooma nnyo lwakuba bumpi, buwooma. Akwagala nnyo. Tula yakuleeta mu bino ebikola ki? Ebiwooma. Bw'amala tuleeta mu bino ebiwooma, n'atuseetingira system eneebifuula nti biwooma. Tetujagala. Yatuseetingira system eneetuyambako tusigale nga tuwoomerwa obulamu. Tetujagala. Twagala kukola byaffe. Ebyuma bino bye tugula ebipya bino, masimu, firiigi, mugiramu akatabo bakayita manual user. Akakuyambako ekyuma kyo kibeere kiramu. Kino kigenda wano, kino kidda wali. Kaba mu nnimi ensufu obungi zongera okuyambako. Era anaakuuma mashini ye nga namu bulungi, agobera nnyo akatabo ako. Naffe yatuweza mu bulamu buno obw'ensi yatuterako ekitabo ekigenda otulaga obulamu bwe bunaatuwoomera. Al-Quran twakisuulawo dda. Tetunoonya birala bye tusuubira nti bijja kuwoomya obulamu. Kibula era bukaawa. Ngumi, kikonde, kulwana. Ofuna ekyokulya lutalo. Funa fizi z'abaana lutalo. Funa rwenti lutalo. Twava ku manual user. Atwagala nnyo. Era mu kutwagala ennyo n'aterawo ibaada eziri season. Tuna ibaada ezitambula naffe ng'essala, zo za lubeerera. Tuba ne ibaada eziri season ya Ramadan. Tulabako bwalumu mu mwaka. Naye ibaada eyo gituteerawo kutwagala. Tuwoomerwe obulamu, tubeere balamu. Ekyamuteesawo Ramadan n'agituteerawo tusobole okuba nga tubeera healthy. Egimu ku migaso gya Ramadan bya bulamu kubanga atwagala nnyo. Yuridu Llahu bikum al-yusra wala yuridu bikum al-usra. Allah atwagaliza bwangu. Atwagaliza bwangu mu bulamu buno obw'ensi. Atwagaliza bwangu mu ddiini. Era atwagaliza bwangu nga tutuse mu bulamu buli obw'omuntaana. Kyekyoka kyatwagasa. Naye ffe bibaagaliza ebyo byonna tetwagalako n'eki. Twagala bigumu, twagala bikaluba. Atugamba muyite wano mujja kusanga obwangu, ffe tugamba nti twagala kuyita wano. Mutambulemu nti mujja kusanga obwangu, twagala kutambula tuti. Ekyamuteesawo omwezi ogwa Ramadan kwongera twanguliza bulamu. Era si kibonerezo. Era olamuteeka nga atulalikako kusiba tugamba nti ya ayyuha alladhina amanu kutiba alaykumus siyam. Abange mmwe abakkiriza mulalikiddwako okusiiba.
kama kutiba ala alladhina min qablikum ngabe nakulalika mbabasookawo tume kulowooza nti afe atwagaza kyatubonereza n'abasookawo nabalalikako okusiiba. Kati mu al-istidad at-tam mu kweteekateeka okujjuvu nga twetegekera omwezi ogwa Ramadan, bwe twogera ku kweteekerateekera Ramadan, fe obwongo bwaffe bugenda ate kugula ngano, ebikanda chapati, butto, tulifiringe gas, tukule ensawo y'amanda, tugule amafuta ga stove. Ebyo byonna bikola mu kulya, ate tubadde tulya myezi 11 tulya, era tuba tuzimbye tumaze. Bwe twogera okweteekera Ramadan bitebiriimu, kubanga bujjo tuliridde emyezi 11 nga situsirisizza. Bwe tuba twogera okuteekerateekera omwezi ogwa Ramadan, twogera kuteekerateekera ibaada ezigenda okujja mu mwezi ogwa Ramadan nga zirabikako mu Ramadan mukka. Zitwogerako okwetegekera tusobole zikola tuziganyirwemu, so si kulya. Teeka bulungi kwetegekera ibaada ezijja mu Ramadan, tusobole okuba nga tuziganyirwamu. Ramadan ereme kwituyitako buyisi. Mu nneeteekerateekera ya Ramadan enzijuvu gy'oteekeddwa okuba nayo, kyusa ennyinyuuka. Obudde bw'onnyukiramu bukyuseemu, oleme kusibulukira mu traffic jam, mu paaka, ku bodaboda, mu luguudo, kubanga akaseera akasembayo awo nga tunaatera okusibuluka eddwa zaanukulwa. Niyo oli mu taxi, oli mu jaamu, wandibadde ng'ennaku ezo 29 oba 3 zikusanga watudde eddawo ogenda okusalira magaribi, oli mu ddwaazo. Oluusi olina by'osaba Allah akuwe, oluusi olina by'omwenenyeza byewasobya. Bw'oba tolina kale by'ogenda mumusaba nga buli kimu yakikuwa, tolina byakumwenenyeza byewamusobya. Naye mu pulogulaamu zaffe ekyo tekirinamu naddala ffe abaami, omwami ayinza okusibuluka Ramadan neggwako nga tasibulukiddeko waka mu luguudo, addamu bwanoonya sente kyozinoonya ziriwa zo. Ezo ennaku 29 okuziwummulamu owe ku ibaada time, olaba ng'ofiirwa nnyo. Ennyinyuka mwana wattu ekyewuunyisa yo Ramadan bwetandika ekulagako ti nze nkyusa buli kimu, ate tiswagala kukyuka. Ramadan bwetandika edduniya yonna emanya basiraamu batandise okusiiba yonna, n'ebirabo by'omwenge bikosebwa, n'ebidisitulikiti byonna nebikosebwa. Kyokka nze Yasiini njala nsigale nga bwe mbadde. Airport zonna zikyuka, abantu batambula batono, kiki basiraamu basiiba. Naye Yasiini waffe ayagala asigale nga bw'abadde mu myezi egisigadde. Kyokka ati bw'amala ayagala aganyire mu Ramadan. Kyusaako naawe nga Ramadan weekulaze nti ekyusa buli kimu. Yandibadde esookera ku nze Lukumaani, n'esooka ekyusa nze nga nze. Shahru Ramadan. Mu bimu ebiraga nti weetegekedde Ramadan kwe kukyusa kunnyinyuka yo ssebo. Otuuke nga bukyali, weeteeketeeke, osenyewo naawe, tuule mu kafo ogenda okusalira magaribi oba ku masijidi yaffe eri ku kyalo, entende yaffe ogiteeka ogende mu ddwaazo. Just ennaku 29 bwe ziggwako ddeyo tutunke ne duniya. Eyo neeteekateeka nnungi. Era eraga nti omuntu ono ayinza okugenda okumalako, njagala ombulire nga buli kanaku akaseera kakusanga osoma dduwa, buli kanaku olinaku 29. Era babaawo enjawulo. Jjukira nti Nabbi sallallahu alaihi wasallama bwe yali alinnya mimbali eno, waliwo yagenda agamba nti amiin, amiin, amiin emirundi 3. Bwe bamubuuza twakulidde oyogera amiin emirundi 3, bwe yanyoye yagamba nti malayika Jibrilu yazze n'asaba edduwa zadde 3, naye muzo mwe yagambye nti raghima anfi murii, ennyindo y'omwana Adamu erwale kookolo, egongobale, erabike bubi, aliwa adiraka Ramadan. Allah muwadde obusobozi n'awangala Ramadan n'emusangawo, walamu yughfar, n'atasunyiibwa.
Allah akuwadde omukisa Ramadani nekusangawo netuuka okuggwako nga tosinyiddwa mazambi. Lwaki amusabidde bubi? Esooka lwaki alonzeeyo nnyindo n'atagamba kutu? Ennyindo yesibukako byute y'omuntu. Kumpi 80% mwanadamu okulabika obulungi kiri ku nnyindo ye. Ennyindo gy'olaba si maaso si kutu si ki, ennyindo etwala percentage nnene ku byute. Kati olwerabika obubi newumukamu ebituli nerwala kookolo kiba kigenda te kuba kibi nnyo. Naye nga lwaki bamukolimira ekyenkanidde wano? Omwezi ogwa Ramadani ogujjudde enzigi zonna ez'okusonyiwa nzigule, naye ffe situsonyiibwa. Nabbi yatugamba nti wa Ramadanun ila Ramadanin, n'okuva ku Ramanzaani paka Ramanzaani eddako. Bw'osiba Ramanzaani eri 2020 n'osiba Ramadani 2021 mukaffiraati lima bainahuma, Allah akusonyiwa amazambi agabadde awo omwaka omulamba ogwo. Naye ng'okoze otya nga waddewo obunyiikivu mu Ramadani eno 2021, obunyiikivu agabadde wakati awo g'omanyi ne gotajjukira. Ragima anfi murii, ennyindo y'omwanadamu eggongobale lwalekookoolo erabike bubi atakozesezza mukisa. Nga lwaki Allah takusonyiwa ng'akoledde buli kimu kyonna akusonyiwe? Shaitaani amukujjiddewo namutwala n'amusiba gwe wandibadde weekwasa. Awulidde? Naddira ennaku zonna 29 eza Ramadani 3 n'azipakejingamu ibaada. Mu Ramadani tubeera ku marathoni. Bw'omalira ddaako bw'oti kusibuka ibaada ya ddaako weekoma ate ibaada y'okusiba weetandikira. Ibaada y'okusiba weekoma ate ibaada y'okusibuluka weetandikira. Ibaada y'okusibuluka weekoma etalawiya weetandikira. N'owangala omwezi omulamba bw'otyo n'otasonyiibwa. Ibaada ku ibaada, ibaada ku ibaada. Edda nga tusoma twaddukanga lire. Ndowooza mwali mudduse ku lire. Ramadani eba lire. Eno ibaada weekoma ng'oyambalira enki? Endala. Eno weekoma ng'oyambalira endala. Naye omuntu n'owangala ennaku 29 bw'otyo n'otasonyiibwa oba mubi. Naye ki ekireeta ekyo? Adamul istidaad. Kuteekateeka. Enneeteekateeka esoose kunnyuka mangu. Abaami abba bakyala mu mwezi gwa Ramadani bakola omulimu gumu, rehearsals za kufumba. Nakamula juisi buli kimera. Bakola mulimu, nasika chapati, nasika sumbusa, nasika mawogo, nakamula karoti, nakamula meloni, nakamula enanasi, n'alyoka ajjula eŋŋano. Bagenda okukazina magalibi nga yeetunulako nga nti kamalire ddala okunaaba. Obudde bwonna obwa ibaada bwonoonye. Kyokka alina emyezi 11 gy'ayinza okukoleramu ebyo byonna, n'afumba by'ayagala, n'asiikasiika by'ayagala, n'akamula buli juisi bw'ayagala. Ayagala bikola mu Ramadani. Nze neewunya n'embuto ze balina byonna ebyo byonna biteekamu. Gw'onywedde enanasi, onywe meloni, onywe karoti, onywe simanyi bitiruutu, kati oteekeyo sumbusa, oteekeyo muwogo, muki mw'oteeka ebyo? Gwe gyoyegendeza naddala nga famire ebadde erinawo ku kasente. Famire ezisinga okuba nga zirinawo ku kasente okuva ku aswiri mpaka magalibi babeera mu ffumbira bakyala. Ne magalibi bagisala leeti kubanga bagenda okwaziina nga ddugala ajjudde eŋŋano ayunya butungulu. Kati nga nti kamalire ddala okunaaba ntuule ensiibulukuke. Kati agenda okumala okunaaba nga magalibi eyiseke eddakiika 2 bo tebanaaba nga ffe. Bagenda okunaaba ku lunaku lulamba. Magalibi agisadde leeti, asiibulukuse leeti. Olidde tafunye mukisa kusaba ku Allah, akaddeko okusabira mu Allah, abadde ku gaasi kuuka. N'omugamba nti gira emyezi 11 kamulamu juisi naye gw'oyagala omuteeka awo. Waliwo ajja teyanga nti tuba twagala kukakasa bahaaji baffe engeri gye balina namba 1, 2, 3 nti ndi w'amaanyi nnyo mu kufumba. Mukakase mu myezi emirala. Olina emyezi emirala 11 mukakasize mu egyo naye mu Ramadani. Oyinza okuza nti baba beegezaamu bya kufumba, baba gwe trainingamu oba kiki, kufumba bufumbi.
n'asubwa sunna y'okusibuluka mangu nga nabbi bwatugamba sallallahu alaihi wasallam la yazalu nnasu bikhair ma hajjalu lfutur wa akharu sahur. Abantu b'ekibiina kyange tebagenda kulekeraawo okufuna mpeera ebbanga lye banaamala nga bangwiriza nnyo okusiibulukuka. Kikubirizibwa okwangwiriza naye nno kibayita okwangwiriza okusiibulukuka ate si kwe kusiibuka nga tebunnatuuka kuwulira kwaziina. Bw'owulira okwaziina byonna yimiriza osooka ofuna ekintu osiibulukuke. Byonna bisooka obiyimiriza ne bwe guba mu miro gumu ogwa juice oba tuzi kibayita okwangwiriza okusiibulukuka. So sinze bwe ntunula bwe nti okusinzira nga bwe ndaba enjuba yagudde nadda ojja kulya emisana. Olina kubanga omaze kufuna bukujulizi okuva ku mwazinyi yaffe gwe twesiga oba radio oba TV oba ku muzikiti gwaffe ogw'oku kyalo. Wabula buli bw'owulira okwaziina okwo sooka oyimirize byonna osooka osiibulukuke. Kibategeeza mu kwanguyiriza so si bwe kubyepimiranga gwe oyagala ogende nti kati butuuse. Kakati bo abakyala empeera zibayitako mu mwezi ogwa Ramadan buli kanaku ngali mu ffumbiro n'okusiika okutakoma. So nga alina emikisa mingi nnyo n'emyezi emirala miwanvu nnyo. Al istidad atam mu kweteekateeka okujjuvu mu byolina okutunuulira okwesunga omwezi ogwa Ramadan. So si kugweraliikirira. Abatusookawo balongoofu beesunganga Ramadan nga buli weesembera basanyuka. Ffe tunakuwala bunakuwazi na kunyiiga lubadde tugenda mu njala omwezi mulamba jamaa terikomba kakulya emisana nze ate nno bakaleko naye nze nnyo nti enkola bubi. Ffe tweraliikirira nnyo enjala tweraliikirira nnyo ennyonta. Abatusookawo balongoofu bo beegombanga omwezi ogwa Ramadan. Ku lwaki? Bo batunulanga ku mpeera zirimu. Ffe tugweraliikirira tutunulira njala na nnyonta. Bo bagwegombanga ne bagwesunga batunuliranga mpeera. Era kyova olaba bo we balinga basiibye nga yeewala byonna ebiyinza okutaataaganya empeera ze. Ng'amanyi ekiyinza okukuma empeera ze ez'okusiba kusoma Quran, kuwuliriza Quran, kuwuliriza emisomo gy'abamashaikhe, kusaala sunna. Kati ate ffe olw'okuba tuba tweraliikirira njala na nnyonta obudde buggwawo emisana nga tulwanyisa nnyonta na njala. Lumu kuba amatatu awo ne mubuzaabuza obudde ne mubutwaliriza towulira nnyo njala. Bw'ofunayo kifirimu ekya hora nga kitiisa nnyo 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 n'okiteekamu kibuzaabuza obwongo ne bwerabira enjala. Bwe tutyo kumba ate byetukola byonna ate empeera bwe tusuubira bwe tutyo ne tujja tulowooza nti ate bw'olya ennyo enjala tekuluma. Era kyolaba abakuba capati mu byalo byonna ebisinga mulamanzaani oba katale kubanga bamugamba nti eŋŋano esiba towulira njala. Enjala kitonde kizibu nnyo kyezirakuse. Bw'obanga oyagala kulumwa enjala kuta enjala tekulagana nakuse oyo kwetandikira. Buli wokkuta aba ogiyita. Era ebiseera ebisinga tumenyekanidde aku n'olya bino n'olya biri n'onywa akadomola ka juyisi mbwalwanyisa njala na nnyonta. Bitandikira ku oyo. Ennyonta enjala tebyokolagana na mukufu. Bw'oba toyagala kuwulira njala tokota. Bw'oba toyagala kuwulira nnyonta tokota. Naye kasi tokuta obiyisi. Iga nti oyagala tulagako naffe katukulageko nti tusobola. Bakubwanawana. Enjala n'ennyonta ekitonde kibayita enjala n'ekitonde kibayita otulo birina karakita y'emu. Buli obikubako ekifuba nga bisumulula. Ani gw'okubako ekifuba katukulageko. Otulo mbuka neebaka ennyo nnyo tugwemu tayimu etuka tusobola na kuzuukuka nga n'omukono gwennyini bw'ozuukuka nga omukono gukyebase ogusulawo teguva ku ttaka olutusumulukusa era nti ola kwebaka kati katukulageko. Otulo gy'okuma okwebaka ennyo nga tuggulira. Wali oddaawo ng'ozuukuse naye ng'oli omukono tegusitukawo gukyebase gwo oba weebase nnyo n'oyita ewandikomye. Kati ebiyungula ebikuvaako buli kimu nekifuna kontro yaakyo. N'enjala bw'etyo tekoolagana na mukufu.
kati ffe olwokuba nti mu Ramadhaani bwe tuba tugiyingiramu tweralikirira nnyo enjala n'ennyonta, kati kituleeta okulya ennyo n'okunywa ennyo nga tulowooza tuba tubitaayizza, kumbe tuyita biki biyite. Omuntu atagala kulumwa njala alya katono, atagala kulumwa ennyonta alya katono. Ng'abatusooka balongoofu beegombanga Ramadhaani nga bagyesunga olw'empeera ezirimu, tetugyeraliikirira lw'enjala n'ennyonta era bye bituluma. Allah akola ensi eno nga kikubeera mu bwongo bwe, olaba obudde obw'ekiro ng'obadde otambula n'olengera ekitooke, nolaba nti nga ndabanga omuntu, kifuuka muntu kubanga byolina mu bwongo. Ndabanga guno mutwe, guno ndabanga gwe mukono, nga okifuukira ddala omuntu yennyini kubanga kyekiri mu bwongo obwo. Kannaffe olwokuba mu Ramadhaani tweralikirira nnyo enjala n'ennyonta era tuba bitulumira ddala. Atalina budde bwabyo Ramadhaani tukana okuggwaako nga tamanyi nti basiiba. Atalina budde bw'enjala nnyonta. Kati nno ate abamu ne bajja balowooza nti omwezi ogwa Ramadhaani nja kwebakanga bwebasi. Ate nno ng'egimu ku migaso gy'okusiiba, oteekeddwa okusiiba nga bw'okola emirimu gyo. Mu mannya ga omwezi gwa Ramadhaani shahrul jihaadi, mwezi gwa Nabbi yalwanirangamu ntalo, ffe twagala kwebaka. Wali abaami olumala dhuhuri mu muzikiti, otuuka mu muzikiti nga dhuhuri ewedde n'obuuza kino kiki ekirimu, nga beebase omugwe bati beebase. Wali abawanvu ate omuwanvu enjala emuyitamu mangu, n'alyoka sonjogola yonafera ensonjogolo bw'ati yenna. Mu mwezi gwa Ramadhaani Nabbi yalwanirangamu entalo. Olutalo lw'e Badiri twali mu Ramadhaani, ennaku z'omwezi 15, 16, 17 e Badiri twali mu lutalo. Fath Makka twali mu Ramadhaani, Gazwat Tabuuku twali mu Ramadhaani. Okusiiba okubaamu emigaso gy'oli teweebaka kusiiba nga bw'okola. Emigaso givaayo bulungi, naye agala abamu balina ne SC bali mu buliri atekeko SC yeebake beebase ajja kulabe nga amaze osikibulukuka. Nedda, siiba ng'okola emirimu gyo gy'obadde okola bulijjo, era mu puroguramu zo okukola kulekeewo. So okusinzira ku mirimu gyange gy'amaanyi gyakwetala, kati nja kuwummula Ramadhaani ate nzire nga Ramadhaani sigala mu mirimu gyo. Okusiiba bwe kuvaayo bulungi, kubanga okusiiba kulimu empeera ate kulimu n'ebyaherefe. Kati ebyaherefe okuvaayo bulungi kusiiba nga bw'okola. Ezo zonna puroguramu kuziteekateeka kati nga situnayingira Ramadhaani, tusobole okuggyayo empeera zaffe eza Ramadhaani. Ensonga endala gye tulina okuba nga otusaako essira, ettalawiya ngenda gikwata ntya? Kama qaala Ibn Qahtani fi nuniyatihi, wa siyamuna Ramadhanun shahrun wajibun wa qiyamuna almasnunu fi Ramadhani. Okusiiba Ramadhaani ko kuli wajibu, ate n'okuyimirira ibaada ezibeeramu eza sunna. Olw'okuba ettalawiya eri sunna tulowooza nti nja salako, oluusi ngenze oluusi sigenze. Okimanyi nti oyinza okugenda okwekebera nga mu ttalawiya zewakasaala toyinaayo fulu, nti ettalawiya y'omwaka bwe guti nazisala zonna 29 oba 3 nga ne haafu teriiwo, naye bwezaffe tumidde obulungi mazambi. Era ebiseera ebisinga kivamu adamul istidad, tetulina program. Lwayiseeyo n'asaalasala yaawo, kati n'amala ennaku endala 4 talinnyeeyo, ate lwaze n'asalako kitundu. Kyokka nno tugaana okugenda okusala ettalawiya ne tudde waka ne tusumulula TV ne tulaba ebifaananyi. Nino bifaananyi kika kijama bye tulaba. Abambi ebifaananyi byagana okutunulako byennyini byolimu byotunulako. Kyala bwambadde obuketekete buyimba bubukabuka, abantu bali mu muzikiti. Allah basonyiwa mazambi, tetuli eno. Wallahu yuridu an yatuuba alaykum. Allah tuterawo ebyo byonna ayagala tusonyiwa mazambi gaffe. Wallahu yuridu an yatuuba alaykum. Allah tuterawo omwezi gwa Ramadhaani ng'ogwo, enjala etulumemu n'ennyonta, tusonyiwa mazambi. Tuyimiremu ku ttalawiya eyo atusonyiwa mazambi. Wa yuridu alladhina yattabi'una ash-shahawati an tamilu maylan 'azima.
naye ffe abaayagala ennyo ebyeduniya omukisa gw'okusonyibwa guba bwe guli mu muzikiti tulalambala tugenda tuti nkooye nyimiridde nkooye kyokka wagamba nti akooye bw'atuuka ewaka ng'asumulula entimbe z'ebifaananyi ng'agenda ku Facebook WhatsApp ng'aseereza simu ati alaba ebimukwatako ebitamukwatako ono muyimbi yakoze bw'ati ono bookisa bwenge mu Amerika ebyo tebikukwatako jama oli mu kubiwa bikonde bw'okimanyi nti obudde bwaffe butuggwako nga tuli ku ssimu n'ebitatukwatako ttiimu ya Jakisi yaguze omuzannyi defenda oli muzannyi wa mupiira oli kooki nti baguze omuzannyi naye nkangule mbeetegekere obudde bwaffe buggwera ku ssimu okwo nga bye tuliko tebitukwatako bakulaga abasajja bannagagga bavundu nga ne bonoopakasa n'abazzukulu bo ne bazzukulu ne bapakasa tumugenda tutuuka koota ye gwoliko gw'osomako abantu bali masijidi mu mwezi gwa Ramadhan Allah alimba basonyiwa mazambi alimba wa mikisa ffe tuli mu nnyumba twakoye talawiya then ate kwewunyisa tulina ate mu kwonoona shahrul maghfira mwezi gw'okusonyiibwa ffe netugufuula shahru dhunubu mwezi gwakoleramu mazambi ye Allah agwise shahrul maghfira mwezi gwakola ki kusonyiira mu bantu ffe bandibadde bakozesa omukisa batusonyiwe tukola makole akakaana akawala akola bakambadde obwo obuntu nga kayimba oli mwezi gwa Ramadhani ozo ofunawo okyawo dhunubu mazambi ogubadde shahrul maghfira nga gutandiga into shahrul mazambi Ramadhani olugwako fizi z'abaana tezirabika akati bannange tukoze tutya esente tezirabika obulamu buno nankani Museveni atwasiza obwavu yazigaba azigaba tomumanyi kati obuga nti akusiza obwavu waliwo ate abaziina bubagaye batya nti atusiza obugagga feke nnyini tetukozesa mikisa gye tufuna mu kweteekerateekera omwezi ogwa Ramadhan puroguramu ya talawiya giteekemu era osabye Allah nti Allah wange njagala omwezi guno ogwa Ramadhan talawiya zonna nzisaale ndigamba Allah ku yawmul qiyama nti talawiya zange zonna 2021 nazisaala nga noonya jjana kubanga emirimu gino tugenda giteekayo tumugambe kyekyankozesa bino Allah enkonaanye jjana Zainul Abidin yalinga asitulira ensawo kuno ku kibegabega ngebeera mu mugongo eriko omugwo wano negumusala nnyo wano neguleetawo ebikuusiro bingi kuno omukyala namugaa tufuneyo ekigoye tukiteeke wano wonna woonoonese walabika bubi ng'oggyemu engoye tuteekewo ekisipongi namugaa nti waleke wabeerewe bwatyo nti kulwaki nti Allah ndi mugamba nti olaba wano te waggwawo nga noonya jjana nalinga netusika kuno emmere gitwalira abanaku omugwa ne gunkuuta kuno kwonna naye nabikola nga njagala kintu eki jana nja kupresentingayo enkovu zange n'ebikuyiro ku kibegabega bino nti nalinga noonya jjana saalinga mazambi Allah wange kakati talawiya kiyinza okugamba nti 2018 nagisaala nga atlisikale 80% yetalawiya nagisaala nga noonya jjana eririda buteteekateeka kakati nno ng'oyagala okulaba embaga weegwa n'ebidaala kitabo kya Allah Qur'an al-Karim embaga egwe n'ebiki enkolagana yaffe n'ekitabo kya Allah Qur'an al-Karim ekisooka mu byonna kye twasooka okukola kwesamba kitabo ekyo tukiri wala kyokka nga kyekitabo kyokka mu nsi muno ekirimu kalamullah ebigambo bya Allah tabaraka wa taala teriyo omuntu awa kitabo ekyo obudde n'agwa ebbeeyi ekyo ekitabo gy'okumya kiwa obudde gy'obumu okulinya ebbeeyi fi dduniya wal akhira jjukira nti ebbeeyi eri mu bifo bibiri waliwo ebbeeyi y'edduniya yokka waliyo abantu ababeera b'ebbeeyi mu dduniya nga ne ku akhira babbeeyi waliyo ab'ebbeeyi mu dduniya wokka kati ku bonna ani webbeeyi yewebbeeyi mu dduniya ate nga webbeeyi ku akhira niye yaluwa aw'ekitabo kya Allah Qur'an ebiseera tetumanyi kukisoma tetufunye mukisa gukiyiga abateesiteesi b'oku muzikiti mu Ramadhani batuleetera omuvubuka atusomere ejjuzo ejeegi tuyimirire olwokuba tumanyi kisoma tudduka buddusi
tuyimirirayo misinde nkooye nsalakera kanya nkooye nabbiri nkooye sigamba nti kati nga bwakooye anaatuukeka n'asomayo empapula nga 5-8 takisobola sigamba nti nga bwakooye mwezi ogujja nga Ramadhaani wedde kanaasomangayo ejuzo emu takisobola nga bwe simanyi Qur'an simanyi kugisoma nti kankole ekintu eki kangende nyimirira ejuzo eyo bagisome nga wendi ndigamba Allah wange nti nayimirako ejuzo ennamba mu Qur'an naye nayo yennyini tetwagala ate abagezezaako okwagala baagala bya bugubugu ekikulaga nti tukolagana na Qur'an bwe baleese omwana asaze talawiya nga talina supiidi mwaleese omwana alina olulembe nfuneyo omwana adduka atukooya nnyo okukoowera ennyo mu Qur'an kibi okukoowera ennyo mu Qur'an kibi Imam al-Ghazali rahmatullahi alayhi atugamba nti eduniya eno gye twagala ennyo terina kalungi ketulekera eduniya ffe tugyesibako naye buli kalungi ekatumalako akhira gye tugenda okufunamu buli kalungi tetulina budde bwayo naye tuba tubufunye bwa misinde olususu lwolina kati kasikini kolina kati kewalina luli ku myaka 15 kiki ekikamazeewo duniya amanyo gajjudde sementi amala bagajjeemu kiki duniya oyajja tigolaba tiyali bwatu yali muwala mubalagavu eduniya yemusesebudde ekulaga nti ze sina mukwano naawe okulyako birungi byokka bw'ate olaga nti okyagiwa obudde olaga nti okyagiwa obuki amaanyi ge walina ng'oli 17 ng'olina kati bwe yakutegeera nti siga olina gamba mutabani wo ng'alina emyaka 14 mufubutuke emisinde olabe toyinza na kumukwata nako wadde second negi galazeewa duniya gakoze eki egatutte kubanga ye duniya olubeerera ekkolera omulimu ogwo kumalako birungi byolina ku mubiri gwo buli kalungi koolina ekasomba ate gweolaga nti okyagifiirako akhira gye tugenda okufuna buli kalungi tetugiwa budde naye tuba tugiwadde obudde supiidi olabira mu juma sheekhe n'amala wanvu ya kutuba bamubajja bwabo batali batendeke tugenda tetuna budde soma kutuba nkanvu tetuba na budde bukolera akhira eduniya gye twesibyeko tetwagala tegenda kulekera kalungi naako bagende nti huyo ayingidde 60 naye bw'avayonza wa 15 ogona musangawo ebimaze bikusombako byonna ebirungi omugulu gwanuma omugongo gunuma wafuuka lunuma kyokka ate tukyajongera obudde kubanga mujjana tikwagenda kubeerayo ate ebyo kati Qur'an al-Karim olwokuba situnanye obudde bwayo era tetwagiyiga gisoma mu Ramadhaani kale katugiyimirire kola puroguramu yo nti nze njala kuyimirira talawiya namba buli kanaku kikole mu puroguramu zo oteekewo n'ebijja okukusobozesa nga bwomanyi kale basobola okujjawo okulwala basobola okujja okufiirwa mugenze kuziika ebyo bijja buzimu bulamu naye nga puroguramu ebaddewo eri naye oluyimiramu etalawiya nawulira nga amagulu gakooye ng'agendaka mwe mutugamba nti no gain without pain tuyinza kufuna nga tufunye bulumi kati yimiramu obulumizi bw'amagulu inshallah mu puroguramu zolina okuteekateeka nga otegekera omwezi ogwa Ramadhaani etalawiya giseeka essira okugiyimiriranga n'okuyiga Qur'an al-Karim oza byonna tugenda tugamba nti kakati abo bakyeyune boogera bwe batyo baafuna omukisa abazadde ne babawerera mwakulira bakitemu byonna byokola kitawe yabikuyigiriza byonna byokola kitawe babikuyigiriza waka gwe ogende weetegereze byonna ojja sanga omuntu ng'alina byakola nga ne bazadde be tebamanyiimu wadde naako yamanya nina obbiyiga nfunaako okulya nosanga omubazi ng'alina ati n'omuza kitawe yali mubazi nti bebakutwala mu bajjira oyige nti bize mu bukulu bwaffe olina okufunawo akalimu ku mutwe kensobola okukola nfuneyo akasente
nina okufunawo akalimu kenku nosanga omusajja emmotoka gye bayita tuleera tekubika rivaasi bw'osala kino kiri kidde eri kiti naye ng'omusajja agikuba rivaasi n'agiyingiza kolido enfunda bwe nti najja agiyingizaamu n'omubuuza kitaawe yali dereeva nti n'akagaali waka tekaaliwo bino wabiyiga otya nandifudde enjala wali oyagala nfe enjala n'omubuuza nti ate omuliro gwo togutidde omuliro gwo togutidde amaanyi ago yateekayo okuyiga okuba ekintu ekyo livansi n'akiyingiza mu karuumu kakolido bagenda tikkirako emaali eryeri ge tulina oteekamu okuyiga Qur'an al-Karim. Allah tugamba nti walaqad yassarna al-Qur'ana lidhikri ate yo nyangu nagikola nga nyangu yassarna kiva mu yasir simple just yetaga kintu eki time yo Qur'an mu yonna byonna ebisigadde mu duniya kyeyina kiri eki time eteekeddwa okuba nga eri ku daily program toyosa buli paka entaana yekuggalawo ate ng'ekyobutayosa kintu kitono just eddakiika 15 wezijja mu 24 hours obutuka mu 24 hours n'otujjamu eddakiika 10 eza buli kanaku Qur'an al-Karim n'owangalirako ekyo kitumala ate nno nga toyinza kujja mu ssaawa 24 n'ojjamu eddakiika 15 eza Qur'an ogenda okweza omwezi gumu oba tukyasobola kujjamu eddakiika 15 ku birungi bye bw'ozudde oba ogiwa 3 ate kati kati nali nafiirwa dda kanyongereko ziwera 3 ogenda okweza emyezi 4 ng'oli 1 hour naye nga ne bino tebikoseddwa kubanga buli kaseera oba ovumbula nti nali nafiirwa dda kanyongereko eddakiika bwezi nali nafiirwa dda kanyongereko eddakiika bwezi ekivaamu ng'ogiwa 3 hours mu lunaku ate nga n'emirimu gyo tegikoseddwa. Kakati kyenjagadde okukoonako wano njagala kuzingako programu ya Ramadan kyenjagadde okukoonako wano kwe kuba nti Qur'an al-Karim twagisuula nnyo ebbali ate nga Allah atugambye nti kitaabun anzalnaahu mubaarakun ekyo ekitabo nakisa kijjuddemu emikisa ekyo ekitabo buli yenna agala emikisa Qur'an namugamba nti Taha ma anzalna alayka al-Qur'ana litashqa bwe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saakusaako Qur'ani kubonaabona buli yenna ayagala obutabonaabona na duniya Qur'an saakusaako Qur'ani kubonaabona na duniya amakulu nagikusaako ofune emirembe muki mu duniya ma anzalna alayka al-Qur'ana litashqa sikusizaako Qur'ani kubonaabona efe ekitubonyabonya kugyesamba eyo aya ejjanga surati Taha etandika kati Taha ebeggwako namuddamu namugamba nti waman a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka aneesamba Qur'ani yange eyo nze nga mnyumyula obulamu aneesamba Qur'ani nga nyweza obulamu obanga ma'ishatan dhanka bulamu bugumu amaisha magumu sana amaisha maki ngumu kakati na maisha magumu fetugenda tulowooza Allah atuwadde ku ssente atuwadde buli kimu n'ojolooza nti bamwe byabamuwadde buli kimu babirina ate nga bawangalira mubulamu bugumu ng'obulamu bwalimu talina mirembe gwa maisha magumu ogamanyi njagala onsiigire ekifaananyi wakati wa famire nga bagenda okwebaka oluggi basibawo na musumaali gumu bwe bati ate abalala bagenda okwebaka kubako enjigere nga 10 ne kufuru 15 ku bonna ani ali mu bulamu obugumu basibawo na kasumaali kamu bwe bati ne balyoka beebaka amasasi ne bwegavugira awo tebibakwatako naye oli asibawo n'enjigere 15 ne kufuru 10 agamala gavuga teri tulo yekweka ne mu kitanda wansi babaga bazze kwenzita obulamu obulabi kati ku bonna ani alina obulamu obulungi ono wakasumaali kubanga yeewuuza abakuba amasasi muno bagenda kubba mu kimu bulangiti yange yawumukamu ekituli oba kana akafalisa akaweddewo konna kati kasigaza yinki emu tibimukwata nako oba beekuba oba bemalawo bebamanyize kale neebake ng'asika kibulangiti kye ekyebituli nga yeeyongera bwe twogera ku bulamu obugumu
oli alowooza ndowooza kuba kusula mu nnyumba mbi nedda. Kati wuuyo yeebaka otono okusinga ate ono ani amunoonya bamwagaza atyo ye ani amumanyi. Allah tabaraka wataala okukyusa obulamu ne bukaluba byonna ayinza obikulekera ebiri mu duniya ebigifuula okuba nti oli wa bbeeyi mu duniya byonna nga birina n'agenda kusa ku kikaliriro kwesamba Qur'an al-Karim. Kamalize n'akafaananyi kamu. Omwami ono ajjumbira sula mu jama tula mu dalasa gezaako okwekumira eddiini ye, bino biri haramu n'abireka, bino biri haramu n'abireka. Naye ng'ebyenfuna si birungi. Tulina noono omwami omulala tafa ku bya swala, tava ku nnyonyi, ensi yonna agitambula, buli visa agirina, talikuutamako ku musala n'olunaku n'olumu. Kuba nani alina obulamu obulungi? Wangi oli bakugana okugana nti ennyonyi yagifulanga booda booda agira bugizaati n'atula ne bamutwala, naye tamanyi musalo gye guli. Amaisha okubanga magumu tekitegeeza kukuggyako ssente, asobola zikulekera n'akuggalira amakubo agamutegeera nga tosobola mumanya. Era omusango omukyala nga mulamanzaani ennyo nti emuli bubi, bagula firigi n'abajuyisi wali n'atunula ddi okono nga teri n'ayiwayo, kati nadda mu ddiiro nti nasiibye. Oyo alina obulamu obulungi oyo? Oyo alina obulamu obulungi? Takimanyi. Kati fe atulimbira bwe ffe tugaba na muliro tetugaba jjana, kati atulimbira ki? Agabe ebyo byombiriri ate yamulaba ng'abinywa. Kati oyo gwalina okukolera so si ffe. N'asiimula emimwa n'addamu n'agikaza ne gikala n'ajja mu maaso gaffe nga gisiiwuse tiyasiibye. Waman a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka. Maliriza nga nva ku mwezi ogwa Ramadan, tugende ku topiki ey'okubiri nga nkutira omwoyo gwange n'ogugwo okukola programu ey'ogganyulwa mu Ramadan eno ejja insha Allah gye tusaba Allah tuuseemu, era nga tewali agenda kukuyambako kuteekateeka, gwe kennyini gw'olina okwerwanako weeteeke